Poliisi mu bitundu bya Arua ekutte abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 32 ku bigambibwa nti baakoze effujjo n'okwonoona emmotoka za poliisi. Akwatidde ekibiina ekyo bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine bwe yabadde agenze mu bitundu byeyo okuwenja akalulu. Olunaku olw'eggulo wabadde buvaawo mpitewo wakati w'ebitongole by'ebyokwerinda n'abawagizi ba NUP. Poliisi bwe yatadde emisanvu mu makubo Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde alina okuyita okutuuka ku kisaawe yabadde akubye olukuŋŋaana gye byaggweredde ng'omukka ogubalagala gunyoose. Mu mbeera eno poliisi etegeezezza nti abawagizi ba Kyagulanyi baagikasuukiridde amayinja ssaako okwonoona emmotoka zaabwe eziwerako okuli emmotoka nnamba UP 0327 okuli ennamba UP 0327 ne UPMV Kasaze V 7697 era bano nti bagguddwako emisango egiwera olw'okwonoona ebintu bya poliisi. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo eryo Josephine Angusia agambye nti bali mu kwetegereza obutambi obwakwatiddwa okwongera okufuna obujulizi obuluma bonna abaakoze effujjo. Ono ategeezezza nti abaakwatiddwa bonna mu kiseera kino bakumibwa ku poliisi enkulu mu Arua era nga fayiro zaabwe zitandise okukolwako n'oluvannyuma zisindikibwe mu kkooti bavunaanibwe emisango egitali gimu. Yeah, the campaigns attracted so many youthful population to the town center, Arua city center, who were mainly defiant and rowdy, and above all, police had to exercise maximum professionalism. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era akikwatidde bendera ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine azzeemu okulabula abawagizi be naddala baatambula nabo obutagezaako kwenyigira mu bikolwa eby'effujjo okugwa mu butego bw'ebitongole ebikuumaddembe. Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde ku Royal Host Hotel mu kibuga Arua enkya ya leero era ategeezezza abawagizi be nti basaanye bakuume emirembe mu bitundu byonna gy'ayita atuuse obubaka ku bannayuganda obw'enkyukakyuka aleme kuyimirizibwa olw'effujjo. For us, we are very peaceful. When the police does not bring trouble, everything goes fine. So we continue to encourage the police. Don't close the door, let us walk in. And we also tell them that if they close the road, we shall get out of the car and walk. Because everything that we are doing is within the law. We are not breaking any law. We thank the police for not causing any trouble. You see now there's no trouble. That is good. Kyagulanyi Ssentamu oluvudde mu kibuga Arua enkya ya leero ayolekedde ebitundu by'e Malakya ne Terego okufeefeeta akalulu. Ebyo nga biri biti ebbugumu lyeyongedde mu bakulembeze ba NRM mu bendobendo ly'ekigezi nga beeteekerateekera okukyaza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa era akwatidde ekibiina kya NRM bendera mu kaluuko bwa pulezidenti ak'omwaka ogujja 2026 agenda okutandika okunoonya akalulu mu bitundu ebyo. Pulezidenti Museveni okunoonya akalulu mu bendobendo ly'ekigezi wakutandika ku Mande ya Sabbiiti ejja era abamu ku bakulembeze mu kitundu ekyo beeweze nti baakumujjukiza ebimu ku ebyo byazze asuubiza kyokka nga tebinnaba kutuukirizibwa. Bano mu kwogerako ne Kyabasa bategeezezza nti ebyetaagisa okusitula ekitundu kyabwe bikyali bingi omuli okubabuulira gavumenti weetuuse ku kuzimba ekisaawe ky'ennyonyi mu bendebendo eryo ekya Kisolo Airstrip, okukolebwa kw'enguudo okuli olwa Nteko Bohome olugenda mu kkuumiro ly'ebisolo erya Bwindi Queen Elizabeth National Park. Mu birala bye baagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga kuliko okumanya enteekateeka ey'okuzimbibwa kwa ssettendekero owa John Carey Institute of Science and Technology eriruubirirwa okubbulamu erinnya lya taata we yaliko ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda eno General Carey Edward Kayihura, saako pulojekiti ez'okutumbula ebyobulambuzi, okuzimba amakolero mu Industrial Park n'ensonga endala.
David Bahati, minisita omubeezi w'ebyamakolero n'obusuubuzi era nga mubaka wa paalamenti okuva mu bitundu by'e Kabale agambye nti ng'abakulembeze abava mu kitundu ekyo basanyufu olwa pulezidenti w'eggwanga lino okuddamu okugenyiwalako mu bitundu ebyo era baakumubuulira ebibaluma. Akoze katuna one border post amalwaliro ku sub-counties, amasomero ku sub-counties, ate ne peace and security gye tuenjoying eyo. Ate tugenda n'okukola steel factory, factory ya iron ore omukabale okwongera ku ezo ze tukoze nga Iganga, Tembo Steel n'endala ze tugenda kukola. Minisita Bahati mu ngeri y'emu akakasizza nti gavumenti yakuzimba amakolero naddala agafulumya ebyamaguzi ng'emitayimbwa, okubunyisa amasannyalaze n'ebirala. Waliwo omuzungu kyagamba nti inflation eringa. It's important, given that now the biggest resource will be coming from Chigezi, the iron ore. It will be good to have a steel factory in the region. And it is what His Excellency President Museveni has assigned me as a Minister of Industry to work on. And together with him, under his guidance, we are about to get an investor who will put up a steel factory in the region. Dr. Yasin Sekidde Kintu ayongera okunnyonnyola ebiviirako abantu okwerumika. Mulimu endwadde z'emisuwa ze tuyita cardiovascular diseases. Musuwa gusobola okubeera nga gulina obuzibu oluusi tegusobola kunaanuuka ng'ate bwe gucontractinga. Kiguviirako okwabika mu nnyindo omwo ate n'obeera ng'osobola okubeera ng'obleedinga. Mulimu okunywa sigala nakwo kuli muloko kuleetera omuntu okubeera nga akala mu nnyindo omwo, kireetera obusubu obutono bukapitaliza okubeera nga waabika. Blood pressure yitiridde esobola okwabya obusubu obutono bukapitaliza mu nnyindo, omuntu n'abeera nga ableedinga. Abayizi abatendekebwa mu busawo basabiddwawo okwewala okukulembeza ssente okusinga okufunira abantu obujjanjabi nga bwekirambikibwa mu mateeka agafuga abasawo abajjanjaba abantu. Bino byogeddwa akulira ettendekero ly'abasawo erya St. Francis School of Health Sciences e Namataba e Mukono nga boogera ku nteekateeka ey'amatikkira ag'ettendekero lino agasuubirwa okubeerawo olunaku olw'enkya. Ssekama w'ettendekero lya St. Francis School of Health Sciences e Namataba, Simon Sebakijje, ng'ali wamu ne mukyala Nannozi Justine, omu ku bakulembeze mu ttendekero eryo, bagambye nti abayizi abasoma obusawo basaanye okukimanya tibatendekebwa okutaasa obulamu bwa bannayuganda era beewala okukulembezanga ensimbi wabula basooke bafeeyo ku buweereza. Twenyumiriza mu nteekateeka gavumenti zeetaddewo ez'okwagazisa abasawo okukolera mu ggwanga lyattu, wabula ekisinga obukulu kiri nnyo mu kutendeka wano nga tutendeka abayizi bano. Abasinga bwe bayingira nga tebayingidde na kwagala kiba kizibu nnyo, bateeka amaanyi ku ssente. Wabula ekinjawulo ekiri mu bayizi be tufulumiza wano ku St. Francis bateeka amaanyi ku buweereza n'okukyusa communities gye bagenda. Ku by'okulaba nti abayizi baffe bayina amagezi mu buli kimu kye bakola. Amagezi gano oyinza obutakoma ku byolabye mu kibiina, naye ekintu kigudde tokkiriza mulwadde kukirya kubanga si bukugu. Mukyo ekirala customer centric, nti customer kikulu nnyo. Omuntu ayinza okujja nga mulwadde naye nga tonnamukuba na mpiso.